Nalabye akataambi kendowooza nti naawe wakalabye ke baasaze nga kava mu lukiiko olwabadde oluwanvu olw'ebungereza obutadda mu kwemenya na House of Lords, House of Commons, House of what, tugambe nti mu paalamenti y'ebungereza nga bateesa ku Uganda. Saawuliddewo bye bateesa ku bungereza kusinziira akatambi ke twafunyeeko. Mwenna mwakafunye public information. Naye nga akatambi ke baafunye abatali banna Uganda nga bateeseza a sovereign nation, eggwanga eririna independence, eririna obwetwaze, nga bagamba nti twakola kibi nnyo era twazza gwa naggomola okuyisa etteeka erigaana ebisiyaga. Ne bagamba it is unacceptable, tekikkirizibwa mu nsi yonna. Teeka eryayisibwa mu Uganda binnyo nnyo era mu bye baateeseza nga bagamba gavumenti eteeka okukyuka. Amakulu gaakyo nti gavumenti gye baleeta yenekkiriza ebisiyaga. Mwabaddemu okutendereza aba NUP naye baalokoddemu Joel Ssenyonyi, leader of opposition, ne bagamba musajja wa maanyi, musajja wa buvumu, muvumu nnyo, era ne bagamba nti yeetaaga support yabwe. Etanagisaba bo be bagambye nti beetaaga okumuwa support. Tetunnawulira nga agamba nti agenda kwesimbawo, era tetunnawulira nti ofiisi ye eya leader of opposition waliwo ekibulamu kye batalina nga kyekyetaaga bamuyambe. Tetunnawulira nga aga nti entambula emulemye etuuka ku paalamenti oba amakaage n'ekibiina kye bagamba omuyambiramu si kikye, naye mmemba wa kibiina. Naye bwe bagamba nti oyo yeetaaga support, kati abalala ne bagamba nedda bateese ne Uganda, kubanga Uganda teyeetaaga kugireetako kifuba, yeekuuma emirembe mu regioni eno yonna. Security wise Uganda ereese security, ereese obutebenkevu mu regioni yonna gye tulimu. Kati beekutuddemu emirundi ebiri. Abamu bagamba gavumenti eno erina okuvaako mu bwangu obusoboka. Abalala bagamba nti nedda, wadde teyagala bisiyaga naye erina ekirungi, yeekuuma mu regioni eno yonna. Kati ne babeera wakati awo, kubira Mukama engalo ez'amaanyi, ne babeera wakati awo. Kati nze akatambi bwe nabadde nkalaba kino kye nabadde nnengeramu nti bannayuganda tuzibuke amaaso tutegere nti ekituufu kiri nti Uganda 10 ku kinne waakyo tewali ayagala bisiyaga. Ezikubire waggulu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Uganda 100% si His Excellency yeka, si Right Honorable Speaker oba Deputy Honorable Speaker, si Ssaabalamuzi Sani, tetulina mu Uganda ayagala bisiyaga. Naye tukitegere nti bwe twali tuyise etteeka lyaliko ebinaddirira, nga n'ebinaddirira si birala kwe kuba nti abakulu bano babanyiiga kubanga tusanyusiza Lord of Lords, House of Lords ejja kuvaayo ng'egamba tetujja kusanyusa Lord. Nsuubira nga benjogera nabo tuli ku level yemu mu kutegeera. Twakola etteeka si kussaamu busa kitiibwa buwangwa na butonde, wabula okussaamu Katonda ekitiibwa. Zikubira waggulu zinoge mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Olw'okubanga twalikola kussaamu Katonda ekitiibwa tuli ba mukisa. Bayibuli egamba mu kitabo kya Zabbuli 33 olunyiriro lwe 12, Psalms 33 verse 22, 12. Psalms 33 verse 12. Eyange ey'Oluganda gye nkutte egamba bwete: Blessed
is the nation whose God is the Lord. Markinga Bible obatoje markinga. Blessed is the nation whose God is the Lord. The people he has chosen as his own inheritance. Blessed is the people whose God is the Lord. Amawanga mangi agakkiriza nti Katonda waali naye si ye mukama waago. Gayina ba lords abalala. Zezo zowulira House of Lords. House of Lords. Ziyisa amateeka agali contrary to the laws of the Lord. So, mukuyisa etteeka erigana ebisiyaga mu Uganda. 1. Twassaamu ekitiibwa culture yaffe. Kubanga mmwe mwenna abalina ebika, mmwe mwenna abalina amawanga, ekyo ekika tekyandibaddewo n'eri eggwanga teryandibaddewo singa tewaliwo procreation. Iwaffe Masaka gye nzaalibwa bakuwasa lwa 6. Wayitawo Saturday 3 nga batandise okubuuza oba olubuto lwazze oba terunaba kujja. Obadde ogamba oti. Baba batandise dde okubuuza, maama okuweza omwaka nga tonnaba kubalaga lubuto. Babuuza ebintu bingi, yatandise okuwandula ayina akakebe k'evvu. Babuuza ebintu bingi okubasimatuka omala kufuna lubuto kubanga bakuwasa kwongera ku kika. Mu Uganda tukkiririza mu procreation. Naye bwe twayise etteeka lyasanyusa Katonda kubanga twamuwa ekitiibwa okubeera kabaka, okubeera mukama mu nsi yaffe. Katate bali abalala abaagala okubeera ba Lord nabo oba baabujjawa naye era weebali ne mu Bible bali recognized. Bible bwegamba nti he is the Lord of Lords. Kitegeeza ba Lords weebali ne waliwo ali waggulu waabwe. Kati oyo ye mukama waffe Yesu gwe twakikolera. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. N'olwekyo Uganda erina omukisa. Ngambira neba nti twatoola omukisa. Era ngambira neba nti yawula omukisa ne ssente. Waliwo abalina ssente nga tebalina mukisa. Ne wabaawo abalina omukisa nga tebannaba kukwata ssente naye nga balina omukisa.